Kadama TV. Kadama alina obuzibu nti okuva mukozi munne bwe yava mu maka ago ge baali bakolamu ababiri emirimu gyamuzitowerera ebintu ne bitandika okubeera nga bikyuka. Ebintu byakyukira ddala, ennyumba eyali yemweyagaza n'ebeera nga takyemweyagaza ate nga emirimu abantu gye baali bakola ababiri baasalawo abeere ng'agikola omuntu omu ng'ate asigala ku ssente ze zimu. Kadama katunnyonnyola embeera eno gye yayitamu n'embeera gy'ayitamu osanga naawe ekintu kino kiyinza okutuukako oba naye wali okiyiseemu ko bwe kityo. Yesalo nnya buli Kadama TV. Mukulu Kadama gye bali ku ssebo. Gye bali ku ssebo gy'otuusaako engalo. Ninamu ekizibu. Najja eno mu Saudi mu Gwokuna 2020 ntandika okukola mu nnyumba emu. Nasangamu omukozi gw'emirimu gyali mingi nga tuli abakozi babiri. Omukozi omu bwe yamala n'agenda emirimu ne ginnemerera ne nsaba bankyuse. Emirimu gyannemerera natuuka ekiseera nga amagulu gannuma nga ngezaako okuyimirira amagulu nga gannyenyeera munda nga sikyasobola mirimu gyawo kuba gyali mingi ng'abantu babeerawo bangi nga ndowooza oli ye yali mukulu w'ekika nga bakuŋŋaanirawo abaana ate nga ndi omu. Eginnema ne nsaba banzize ku woofiisi gye baba banzizaayo naye saategeera lwaki tebaali naye kirabika korona, nalowooza nti korona kuba abakozi ebyo ebiseera tebaaliwo nga korona yabasiba tebasobola kuleeta mukozi mulala ne banzizaayo ku woofiisi. Woofiisi ne nsayiningisa ennyumba endala mu Gwomwenda ne nsayininga contract endala. Mu kusayininga contract endala ngisayininga naye nga ngisayininga kugenda Turkey. Bosi wange oyo yali agenda Turkey nga wanaamala wakabanga katono ye ng'abeera Turkey. Saaba mubi ne bambulira bagamba Turkey nnungi naye nga tewali buzibu nja kugenda naye ekiseera kyatuuka nga paasipooti yange tegenda Turkey wabula nga balina okusazza endala. Ate n'antegeeza nange ekiseera kino talinaawo ssente ate paasipooti ye Turkey ya ssente nnyingi. Kati n'abaako we yandeka ye yennyini so si woofiisi eyantwala naye yanfunira ennyumba endala bosi wange kennyini n'anteeka awantu naye kirabika tabalinaako na Luganda kubanga tebafaanagana bano ba kika kirala nnyo kuba bano bampi nnyo wadde bali mu Saudi naye bampi nnyo ate bosi wange abantu be bonna baali bawanvu ate nga balungi naye kati bano bampi nnyo kirabika kika kirala kubanga ne wano sidanga mukulaba omuntu weeyo naye kuba lwanteeka awantu wano ndowooza abo abantu tebamanyi mateeka ga mukozi. Buli kimu bakinziggyako, wifi basooka kuginziggyako, saaba mubi ne ntandika okwegulira ka data naye nga zinaafuna zeezo naye ennyumba efuukidde ennyumba tebasasula bulungi. Ennyumba okusasula luba lutalo, musooka kuyomba ne basooka kulaba ng'otuludde amaziga ng'okooye ne balyoka bakuwa ssente omwezi gwo tegusobola kugwako ne bagamba nti omwezi guweddeko wabula ate osooka kuleka ennaku ne ziyitawo kubanga bw'ozisaba nga bukyali tebagenda zikuwa naye bw'ozisaba era tebazikuwa babeera bagamba enkya inshallah. Ate ekirala bantwala mu nnyumba endala nenkola wali ne bantwala ewange nenkola ne banziza eno nenkola ne banziza eno nenkola naye siina bwe mbagamba. Ekikulu olulimi luno luzibu ate ofiisi yange nagisindikira essimu nagisindikira
nagisindikira message ey'oluzungu tebamanyi luzungu tosobola kwogera nabo oluzungu ne bakutegeera office yange ye Uganda agent wange ye mukulu Ibula akolera ku HBM amwita mukulu Ibula naye tafaayo kubana musindikira message tanzirangamu kale awo simanyi ekikulu kya byonna ekirala simanyi na passport yange weeri simanyi agirina oba bosi wange yagenda ettaka ye kennyini yanzija ku office oba bano be bagirina simanyi naye enju efukidde ngezesaako okuguma njagala nnyo okukola kubanga najja kunoonya ssente mukulu Kadama nzibuwaliddwa nnyo kubanga waliwo emmere bwegwa awaka ndowooza amaka gano tegalina bulungi ssente emmere bwegwa awaka buli mwana n'atandika okwegulira ekyokulya bagula mu mawoteeri naye okugula ekyokulya gw'olina okubeerawo ng'onywa caayi ng'onywa n'emigaati gyabwe zibuubuzi bamala okugirya ne balekaawo kati gwe bw'oyagala obulamu ng'opiikinga g'oli oba tolina kyakola oba ne balya ne balekaawo gwe n'opiikingamu akalungi n'okulya bw'ebeerawo ng'ofumba ng'olya bwe bateriiwo sirina na bwe mbagamba nti emmere eno mbi mumpe emmere etakwatiddwamu kubanga si be banzijana ku office tebalina kye bamanyi bannange begola buli kiseera mu baana abalwa nsonga saagala kuwunyira bantu ate n'empewo nnyingi budde bwa mpewo naye ngezaako okunaaba ndimu okuwunya tebampa girita linzala ebyoya egundi abakyala ze tukozesa ze nava nazo eri zanzigwako tebampa natuuka wano bangulira kizigo kya vaseline kyokka bwekiti ebisinga najja nabyo obugoye jjukira batugolera obugoye bwa layisi buweweevu bw'okambalamu okwoza ne katandika okulebera nga kalabika nga ne oyambala omuntu akulaba munda tebangulira ngoye banne simanya nakumanya nze oba osobola mukulu Kadama kubanga mpulira alina wifi nali nkuwulira ng'abaana bakukaabira nnyo naye ennaku zino sikyakuwulira sikyagenda ku YouTube sente zigenda nnyingi ne ku Facebook sikyagendako sente ziba zigenda nnyingi kati nteekako za WhatsApp zokka naye nali nkuwulira namba yo nengisevinga era ne kati esimu yange bwe yafa abaana baagisuula mu mazzi nabo tebaginsasula nenziramu ne neegulira essimu endala era enamba yo nengipikingamu era kyofola kati kamanya nange nenkufuna naye nsaba kunyamba oba nsitepinga nenzira mu nnyumba endala nze sikiinaamu buzibu nensitepinga nenfuna emirembe ne bampa ebintu kale ne bampiikinga ku office nga bamanya amateeka nga balina okumpa ebintu mukulu wa Kadama TV mbadde nsaba oba osobola okubaako ky'onyambako bambi mbadde nsaba onyambe wakiri bankyusiza ennyumba endala ennyumba eno ngiveemu kuba nagamba kangume oba ki newe mba nkooye
nja kwenyiga neesige ku Vicks naye ngezezaako okuguma bigaanye nava mu nnyumba esooka eno yakubiri ate ngende mu yokusatu mbadde ngumiikiriza nga balewo kontrakiti yange nzire waka naye ennyumba eneegaanye ennyumba mbi abakozi ate ekira ndabira ku bakozi abalimu balina aliwo abakozi abatwetoolodde baali abakozi ndina abakozi mu kika kino abakozi 3 abakozi 4 b'amawanga ag'enjawulo naye bonna bakaaba omu agamba banja myezi 10 abanja n'akoowa n'akaaba ate jjukiragana amawanga tasobola lemerako ntalemereko oba ndowooza ng'abannayuganda kubanga ffe tulemerako nnyo kati bw'akaaba n'asirika ne wayitawo omwezi ne wayitawo gwokubiri n'addamu n'abanja era ne bamukola bwe batyo ng'abivaako kati buli omu abanja myezi gisukka mu 7 mu kino ekike kye tulimu kati emirembe gimpweddeko mpulira n'okukola naweddemu amaanyi ofiisi yange tosobola ginnyonnyola nti etegeera oluzungu ekukyuse mu nnyumba endala ate sisobola ava mu nnyumba n'enzirukawo kijja kunzibuwalira nnyo ate nga nkyayagala okukola njagenda ku ofiisi ekisooka paasipooti yange nayo simanyi gyeri kubanga eno banjigyeyo babaabiwa bano paasipooti babaziwa bano oba omukulu oba bosi wange yanzija ku ofiisi eyakola ki yagenda kati awo simanyi bano tebamanyi mateeka bankola buli kimu kye baagala kuva lwe ntuuka wano mu nnyumba mu Gwomwenda bosi wange nabeera naye emyezi 2 ng'ampa ssente za wifi eyanzija ku ofiisi bwe yali talina wifi nga nteerako ssente ate nga nsasula ssente zange bulungi naye kuva lwe yanteekamu eno nafuna ekizibu ky'amaanyi ebintu bye nava naye ewuwe bye nkyayina kati era singa yali tabingulira nze gw'olaba ntuuka n'okutambula omuntu n'aŋŋamba awa genda onaabe nga mpunye ate ekirala abantu bange ab'Uganda saagala kubategeeza nti ndi mu mbeera mbi kuba maama y'alina abaana bange bwe naamugamba nti ndi mu mbeera mbi ajja atandika okweraliikira ate alina puresha alawo nja kuba nfuna obuzibu saagala nabbagamba kati bwenna ndi wakaki kola kimu abeere n'abaana bange bagamba ndi bulungi sirina buzibu ndi bulungi teri amanyi mbeera gye ndimu nti ndi bubi naye simanyi wenyinza kuva mwene ennyumba mukama ansaasire mukama anyambe nfune ennyumba endala ennungi kati era ofiisi kye yaddamu ekirala yagamba wifi alina okugyesasulira kyemuba mukola mumuwe ebyokulyayo mulina okubimuwa bwe batyo bwe baŋŋamba tulina okuwa ebyokulya wifi gw'olina ogyesasulira kyekyo ofiisi kye yaddamu era nze teyaddamu kunsindikira mesegi yonna wabula nze nabasindikira ne bagisoma n'enamba gye nabampa ne bakubira bano naye teri kyakyuka wadde
teri kyakyuka okujjako era okuŋŋamba mbwe emisingamu olunaku lumu nga sikoze omusaala gwange omwezi gwonna guva bate bajja kugumpa. Kati buli kimu buli sayidi wanzibuwalira wonna simanyi kyakukola simanyi. Ate okuva mu nnyumba kwannema nti nziruke ng'abaana abalala mpulira balajjana nnyo ku ma ofiisi eyo sikisobola. Naye era bwe mba ndemereddwa enkomerero yakyo kyonna era kudduka mba sirina kyakukola. Ofiisi y'omukulu Kadaama teyambirako ddala. Olunaku lwonna gisindikira mesegi nga banziggyeko wifi naye nga kuva eyo nasayininga contract nga buli kimu balina okukimpa. Balina okumpa naye ku byonna tebabimpa ate ne wifi yino baginzigyeko. Ate ekisinga okunnuma n'okola ennyo n'okoowa. Naye era ne wifi ne bagaana okugimpa na buli kimu ne bagaana okukimpa. Kati bo bampa ki? Ekimu ne mbasindikirako n'ennamba ya mukama wange. Kati mukama wange yayogerayo byonna by'ayagala. Era kye yanziramu mukama wange amaze okwogera nabo. N'aŋŋamba nti bw'omiisinga olunaku olumu bwe luti nga tokoze oba nga bw'owulira obusungu n'ogenda n'otuula n'otandika okukaaba n'omiisinga olunaku lumu nga tokoze, ssente zo tetugenda zikuwa.